kwagala bitasagika bamibera nange zenagamba sula ojja kulaba kuwa kaima nsajja wekyotera kakati akatambi k'entanisa keko mwana muwala wali Lema Namakula engeri gyayimbyemu wali oluyimba lwa Queen Shiba. Wuno munnange Lema Namakula awaddemu wali omuyimbi Shiba Kalungi drop jukantino ate neyanziza concert wali wona muganda wange gwe alaba Jamiat Yugi naye nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi kano ngenda sooka ate munnange nkwe ku katambi ka King Saha engeri gyabadde ali mu kuyimbamu oluyimba wali wakaima jukantino oluyimba luno agenda kubeera nga alufulumya era maaso awo agenda kubeera nga aluta kakati nno ngenda sooka nkweko ate ku luyimba lwa King Saha ng'ali mu kuyimba oluyimba luno wali wonna agenda kubeera nga aluta ate maaso awo ndyoke nkuwe ate drop ya Lema Namakula katono nnyo naye making sure nti no osubscribinga w'obeera nga tonnaba zenagamba sula ojja kulaba kuwa kaima nsajja wekyotera batamanyi wakaima yakulira kigungu wano atamanyi wakaima nabeerako empala wano atamanyi wakaima oba tomanyi wakaima kangunyumize wakaima bamanyi teyasoma nyamba tobabuusa kubanga bwe babuuka bayinza okunkima baagala basiru bebategeerera mwana oba tomanyi wakaima gunyumize wakaima pulaani ya wakaima Job Life Mondays. of course kakati ate nkuziza munnange nkuziza katambi ka Lema Namakula bannange mwana muwala alina kye bayita eddoboozi liwoma okukamalako obumazi munnange gwe alaba Jamiat Yugi kakati no sooka owulire eddoboozi lya Lema Namakula engeri munnange ate gye litudde mu luyimba lwa Shiba Kalungi wali beera nange wali wonna ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo maaso eyo kwagala bitasagika bamibera nange ate nga balala bakwefasa baganebera nange. Hey Rema wano banange mbaita on the 4th of October nganya October Lugogo Cricket Oval Shiba Kalungi Queen Kama neyanziza concert muje banange tweyanza omune Queen Shiba muje tunyumirwe 4th October Lugogo Cricket Oval see ya.